Mu katabo ka Muzeeyi John B. Kazola, Betrayed by My Leader, yatukakasa n'atugamba nti General Museveni mu 1980 waliwo campaign mujjukira bulungi nnyo era akalulu kaakubwa, yali Makerere n'alangirira nti singa akalulu kabbibwa bw'atyo agenda kugenda mu nsiko. Singa akalulu kabbibwa yali Makerere era bwe yasinzira okuvuma buli kiramu ne Bobote bonna n'avuma obussiru. Naye abaana b'e Makerere nga bwe kiri nti lino mannange ettendekero ery'abayivu ebyo byonna bisigala ku record, era y'ensonga lwaki tubeera tubijjukira kubanga biba byateekebwa mu bwino. Mannange abaana b'e Makerere bagambye nti beetegefu nnyo okubeera nga bakweka Bobi Wine nga boolaba katugeza Abaganda wano bwe bakweka Museveni n'asikayo emmundu n'aggyayo emmundu. Kati n'abaana b'e Makerere bagamba naffe tuli beetegefu okukukweka oggyeyo emmundu ezo olwanyise Museveni, oziggyeyo olwanyise eki Museveni. Munnange anti bagamba azaala ekibi akiwongerera. Bwe batyo e Makerere abavubuka bakakasa nti Museveni bwe yatandikira era awo yasinzira okwogera ebigambo eby'obusagawo ng'agenza okubeera ng'akampeyiniinga. Jjukira Muzeeyi John B. Kazola yatugamba nti Museveni alina obuwagizi bungi nnyo obw'abawala bwe baamwagalanga nnyo kubanga yali lulenzi lugogofu era nga bawaana Muse. Bwe batyo bwe bamuwaana abaana b'e Makerere mu biseera ebyo. Munnange kaakati era abaana b'e Makerere be bamu abavubuka bagamba nga bwe gwali ku mulundi ogwo nga General Museveni ayogera mu kampeyini ezo 1980 era twamukweka n'asikayo emmundu okulwanyisa kyeyita effugabbi. Naffe tuli beetegefu okukweka Bobi Wine asikeyo emmundu. Muganda gwange katandika butandisi yenze nkugambe ntya kubanga bano ndowooza bye basoose okubeera nga boogera ekintu ekifaanaganako bwe kiti nga kiri very close okuggyayo emmundu. Bannange ab'ebirwadde munaamalako, ab'ebirwadde musooke mwejjanjabe. Omusawo waali era abantu bajjanjabiddwa kirungi nnyo. Oba oli waawe Uganda Talagi ne n'okebera ku WhatsApp mpulira essanyu ng'omuntu agamba munnange kale biba byambi nti abeera mulwadde. Abamu bakubiragamu n'enfunye obuweerere n'ogamba ya naye abantu bangi nnyo batya okwogera nti balwadde batya bakuba sobola kuwa examples kubanga buli gwa bulwadde nti oba oliawo negwemba nayogedde naye aba awuliriza emboozi yemugamba ate omusajja bye twayogedde ate byateeka ku mutimbagano naye nga munnange abantu balwala ate ne babeera nga batya okwogera nti baki balwadde. Kale omusawo ali talented. Kigambo ekyo nkyesibako ennyo. Omuntu ali talented kitegeeza nti abeera amanyi alina ekyo kye batera kiyita kiba special ki Katonda amagezi gaateekawo awo omuntu n'amanya nti kati ono ye nsobola mujjanjaba bwenti ne bwenti kubanga obulwadde bubeera kumpi bwe bumu naye oyinza okwesanga nga bukyukakyukamu katono nti enzijanjaba gye bajjanjaba ono eyinza okuba nga tesiyeekola ku ono newankubadde nga eddagala liba lyerimu naye sawa alina okuba nga amanyi kiki entandika nakyo kye bayita okubeera talented. So si just kuwa buwa eddagala nti kizimba kale yiwako bino waliwo ebiddagala byabanga ebyabwino bye baateekaka ku mabwa teekako katolenda okutegeera nti nina kusooka kukyoza ekiwundu n'enkola bwendi mwajagamba yiwako n'oyiwako oyiwe kungulu munda kivunda. Kati ekyo kigezako okugamba nti omusawo waali era yeekukumye kyenyinza okugamba era yensonga lwaki nze mba mulanga wano kubanga yeekukumye. Kati ke kaseera ke tulina mu kwekukuma eyo gyali era tumunoonyeeyo tumukozese kubanga muno balina entalo zaabwe bonga bo balina entalo nyingi nnyo tonya nazisobola naye ffe tebitukwatako. Ffe twagala kuwona tusobole okulaba bino ng'abaana b'e Makerere kubanga awo ebeera mundu kitegeeza yaba mundu gye baba baagala ekole kyetokote
bo okusinziira ku kyeboogera nti tugenda kukweka ogyeyo emmundu ezo nga bwe tubakweka Museveni. Kaakati muganda wange emmundu bw'etokota kitegeeza nti olina okuba nga oli mugumu okudduka ku misinde. Anti bagamba gwowola otudde mu banja oyimiridde. Sirwajja okwota ezo zonna ngero z'Abaganda muganda wange, kiba kitegeeza nti okubanja ekyo ekyobusika bwe kitegeeza nti kiyinza obutakubeerera kyangu, kitegeeza olina okuyimirira, olina okutuuyana, kibategeeza kitegeeza mulina kubeera balamu. Kakati munnange bino ebigambo byenjogera essaawa eno byayogeddwa eyali pulezidenti wa Makerere University, era ono yalaze obuwagizi semawagizi eri omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mumanyi nga Bobi Wine. Kubanga oba olwanyisa Bobi Wine ng'atajjira mu Ssentamu, oba olwanyisa Ssentamu ng'ajjira eno mu Bobi Wine, oba olwanyisa ng'ajjira mu ghetto president, si mwangu wa kukwasa muganda wange. Omwana yali yeduplicatinga mukiruga nti Museveni mbu alimu kibayita bakuroni nti alimu ba Museveni abawera yekuroninga nti mulala leero munene enkya mutono luli bwati naye batugamba nti abuluma yambadde bulletproof olubuna agejja olubuna kwegamba bwebiti abeera atyo okumukubambu. Naye Bobi Wine yoredi ebyaddala yekwegamba alina ebitiibi ebyo. Ajja kujja ng'omuyimbi oze muyimbi ajjenga obinda byabufuzi ajjenga omukulembeze ate ajjenga muzibu nnyo ng'eruweru wali bwe yajja n'asooka ayogera ebigambo muganda wange totusibako kitaba nekyo kiwaddanga tokola otya. Mukaawu yali mukambwemu nange natyamuuko. Era gwe waliwo omuntu yangamba nti waki Uganda tulaagi tutubuulidde Bobi Wine byayogedde ng'ayogeza bukambwe nnyo nga tudde tutubuulidde. Nasooka ne nsirikamuuko ne ngamba bannange kiki sino. Kakati munnange pulezidenti ono eyali pulezidenti wa Makerere University era akyali pulezidenti kubanga yaliko kitegeeza era yensobola kibamuyise mu kiseera kyekimu era mu kitundu kyekimu ku university yemu abeko byayogera baba mu recognizinga. Kati gwabadde mukulu yabadde event eyabaddeko abavubuka abajjudde essuubi, enthusiastic youth, era former president bwatyo n'ajjayo history ebyafaayo n'agamba nti bannange omusajja oyo Museveni bwe yali ajja mu buyinza yakozesa Makerere University n'abayizi baayo nti when that man Museveni was coming into power he used Makerere University students. Awo yasinzidde n'agamba nti ekyo nga bwe nkyogedde kikulaga nti Makerere University n'abayizi baayo babadde mu nsonga z'eggwanga lino okumala ebbanga. Bazibaddemu kuba Museveni wano wennyini we yayimirira. Era ffe abaakola ki? Abaamukweka. Nti wano we yayimirira yakozesa ffe abayizi b'e Makerere era bamuzeeyi John B. Kazola baali basoma Makerere emisomo ne bagikomyawo bangi nnyo abaana bagikomyawo ne bagenda okumuyungako mu nsiko. Ebyo ngezaako okukulambululira biki ebyali mu katabo kali Betrayed by my leader akamuzeeyi John B. Kazola. Munnange omwana ono eyaliko pulezidenti w'e Makerere bwatyo n'akakasa Kyagulanyi nti munnange tuli beetegefu naffe okukukweka. We are willing to hide you so that you bring those guns out osikeye emmundu ezo ozijjeyo. Alinga agamba nti azirina bannange kyetuleetera ebizibu. Era
wano n'ayongera okubeera nga akakasa nti abavubuka beetegefu nnyo okubeera nga bawagira political endeavors. Tebagenda kubeera ng'eggwanga balirekulira bwe batyo, nedda. Abavubuka beetegefu nnyo okubeera ng'ensonga eno bagyenyigiramu. Kakati munange obuvumu omwana ono bwe yalwisizza bulaga obuwanvu obw'ensonga eno, naddala mu mitima gy'abavubuka bwe batunuulira embeera eriwo mu by'obufuzi essaawa eno wansi w'obukulembeze obw'obufuzi bwa Gen. Museveni. Omukolo gwabaddeko munnange aboogezi abayogedde ebigambo muganda wange ebikwata ku mutima, era nga balaga nti weetaaga okubaawo obwangu obw'ekitalo, tewakyali budde bwa kumala. Ne bakubiriza abavubuka nti mubeeko kye mukolawo nga young Ugandans, mubeeko kye mukolawo. Era munnange ng'omaze okuwulira ebigambo ng'ebyo kitegeeza nti waliwo obutali bumativu mu mitima gy'abavubuka, era beerabanga abasuuliddwa, abayisibwamu amaaso naddala mu by'obufuzi wano e Uganda, nti bagezako bibajjamu, beerabanga abali marginalized in the political landscape. Kakati Kyagulanyi munnange okujja kwe kitegeeza nti bamulabanga prominent figure okubeera nga advocating for change. Era kino kiraga nti obuwagizi bw'e Makerere nga abayizi abulina. Era muganda wange omuyaga mu political activism ne kulabika nti e Uganda tegwewalika era gukyeyongerera ddala, kubanga bannayuganda bangi munnange baagala okubeera nga bareforminga Uganda, baagala Uganda etereere enunulwe. Kale munnange n'ebigambo ebyo byabadde biva nno mu mwana muwala yaliko pulezidenti we agambye nti kankuddiremu nga maliriza wano nti Gen. Museveni bibi byatandikira Makerere. Awo wenyini bwe yayimirira n'akozesa abayizi b'e Makerere era be baamukweka, be baamuwagira. N'olw'ensonga eyo nabo beetegefu okuwagira Kyagulanyi, era naye aggyeyo emmundu ezo aziggyeyo, kubanga mpulukutu za misota zigenda na miggo, Kati awo muganda wange nze wano